Asa ye mukulu we gwaita Hanson Baliruno wiki nga bwesodo kubatenga tujimalako omukulu no yasodo kubatenga asubiza mu namawuliro omu mukira gwaita Jommie Nankya ngakola kwa Bani TV olwembera yasodo kubatenga avayo nategeeza nti omukulu ene nyimba zayimba byayimba tebimunyumira wadde n'okuyimba takutegeera kwesibako wadde ayina sente okuyimba kwagaana Mombera nga bwesodo kubatenga etambula Hanson Baliruno twasobola okukwata wamfumyeko over the weekend engabo banyenda kuzino batambuza ndongo yabwe ne Chozeni Becky Chozeni Becky ayina kayimba kawaita abundance Hanson Baliruno ayina wakayimba naye akapya bakaita ntabangula of course babaddeko side ze Masaka eno nasobola okubatenga twabafunyeko ndoza mujjukiranga Chozeni Becky tumuleta Hanson Baliruno twamulabye over the weekend nayogerako naffe ku nsonga zino zasobola okubatenga zitambula ne kati ninya abantu bebuuza Hanson Baliruno ye yani Hanson Baliruno yasobola okubatenga asuubiza omukyalo ego bayita Jommie Nankya okubatenga kuyiira acid akomya akamanyiro gye buvuddeko wiiki ewedde omukulu gwe bayita Owa CID yasobola okubatenga avayo n'ategeeza nti yakuba ekitongole ky'amawulire mu ggwanga ekya Next Media ng'ayagala akawumbi kalamba paka akadde kano oba Owa CID yali ayagala kuleeta kayimba mu mbeera nizo omukulu Owa CID yaleeteraawo yaleeta n'akayimba bakayita akaama Hanson Baliruno naye wagwiridde mu mbeera eno nga bwesodo okubatenga etambula ayina wakayimba akafe bakayita ntabangula kafulumidde mu ssabule wa Digibawa aba ne beebuuza Hanson Baliruno apika kayimba oba anyway twasobola okubatenga tumufunako atubulire embeera nga bwesobodde okubatenga etambula ku mboozi yonna esobodde okubatenga etrending akadde kano Hanson Baliruno yasuubiza okubatenga ayiwa omwana seeti yonna ey'amannyo olw'okugamba nti ennyimba ze tezimunyumira ye emboozi yo yabadde etya eya mwana muwala wuuno yabadde ku TV ng'alumba akola program bagita short circuit nga bagamba olida mwana muwala ng'atandikira ku Baliruno ebyanyiziza Baliruno agenda kuyiira munnamawulire acid waliwo abalala awera then katate ono omusajja tamanyi kuyimba yani Hanson Baliruno oyo then waliwo mulo nkugamba mazima ati jukate chomera ndamabira so tujifeke oyo sente nyingi zezimutawanya by the way I understood his problem that aina sente nyingi tezina nnyo byakola bilyawo talina namwandu talina mwana talina cha kigoma nyotia omanyote mutana mwana mbu naka nabuli yangu wasona nga show yango ojigira ojikola lipre mola wasayogera kambu imbucheza simanya I'm not sure I just heard ndia amna Hanson Baliruno amasenta ayina maki manji nyonyija tobola ayimba akatuneka kugira matu ayimba abanga nze nganchali ku luguudo nganjogera no uliyanga amatu ya drama yagala kwabika badomuza question badomuza mbade nchamunyumiza ku Hanson nzengeri yemboze yo bali bakyazizza Chozeni Becky ayina kayimba kabayita abundance yali ali ku TV yabwe ne balumbira Hanson Baliruno kati ekyasinze okubatenga kimutabula era mwana muwala yasobola okubatenga ayongerako ebigambo bino ngagamba nti Hanson Baliruno okuyimba amala budde bannayuganda bamalira budde yali badde ava mu kuyimba naddala ng'olina oyo omuvubuka Hanson Baliruno ye yaddira ki walaba bubi abayimbi abalala tobalaba munange oyagala bafaanana si bafaanana naye ya Jazimini buli gwakola naye kulaba akola atya nzijukiza ngamba tutya kuloni maka wa yajja mugamba sobola kukiddako ayina olugamba batugamba mbu nafe tetubimanyi batugamba mbu gwakola naye kulaba okubeera nga buli muntu gwakoze naye kulaba ombu nno omutemera omusajja nze Hanson namwigira koyo nga ntandise kukola wano short circuit kati walaba mwamu meeting namwe ne mutana aya basi yembeera yasobodde okubatenga Hanson mu mbeera basobodde okubatenga bayogedde bingi nnyo kwe kubatenga yavudde mu mbeera era olwakatambi akasobodde okubateeka katambudde ku mitimbagano egy'enjawulo ng'omukulu Hanson Baliruno agamba nti agezaako okubatenga alumba era ng'ategeezezza nti mwana muwala agenda muyiwa feesi yonna amuyiwe seeti yonna mbu yanyizizza emizimu gy'ebunyolo Hanson yabadde bw'ati ku simu Hanson nze manyi in my life sikuvumangako that is one ekyo nkyogera feesi yo ngenda giri wanze gola Baliruno it is okay ngenda luzira Baliruno letter recording
letter recording jangu twesange ku office olete recording eraga nti nakuvuma eragamu ebigambo bye nakuvuma munana saa munana nja kuba ntuusa we nabasifunye ejjambo mumpe lwamiti saagala kumanyira mumpe lwamiti gwe saagala okukisa emizimu gye waffe bunyolo saagala ogizuukuse gwe muwala gwerekerawo okunvuma ku mpewo leave me alone olina abaana nange nina omukazi yaterenka nansindika kikwate sorry n'oli omuwala amanyi ani yava ku TV eyo si bwe bakola men nzekera okubulira genda obuze buli munnamawulire yenna nakuvuma ki no I just want to hear nakuvuma ki kyenakuvuma kyenjagala okumanya aya basi yamugamba ennyimba ze tezinyuma bw'anamuyiira acidi nga zimunyumira oba kati akadde kano wawano yamusuubiriza n'agamba nti yagambye agenda muteeka $5,000,000 tezimusala kuba to like chaka wakanda babulabi but that is not ebyaddala nze Hanson kyemanye ekyakunyiza kyali kimu kugamba mbu ennyimba zo tezinyumira ate munayenze omuntu tosobola kufosinga muntu no bino bulamu bwansi Hanson okufa kyatteeka otegeera kuno omuzannyo gw'okufa kyatteeka nti nze nja kusookayo naye naawe ojja kujja anytime okitegeera totiisatiisa abantu Hanson stop that okay gamba oku office bagambi basobola okuleta ewange people knows there omusamba gye gubeera obeerawa mbuulira gy'obeera Hanson basekuira face mbuulira gy'obeera do everything ekibanja ngenda kufunda poloti yange kufireko ono omwana aya basi yali muyimbi wa gospel no yatandika ne Judith babiri ngenda kuwa bwino yenna wano ndo ng'amusuubiza nti acidi yamuguze dda Hanson Baliruno ng'agamba nti mwana muwala Jommie okumulemerako buli kadde yabaaki ne bw'obanga oli muyimbi olina okuba ate nga waliwo ekintu kyebagamba mu journalism bw'obanga oli mu art olina okukkiriza ze bayita reviews and criticism kyebakwogeddeko kyonna mu mbeera yonna oba bakwogeddeko batya reactions ezi Hanson wuno ng'akyewera sikuvumangako mukwano okay it is okay it is fine it is fine oba si kyekyo nkulondoola it is fine byonna byogenda okola it is okay Hanson byonna byogenda okola it is okay naye nkugambye leeta recording ku mulimu awo like tugende mu bakama bange bring the recording that is the only solution oba si kyekyo tugende ku poliisi oleete recording eyo nga nkuvuma okutwalira amateeka mu ngalo tebikola recording endala neggulo yaladde ku mpewo bafudde ebulaaya bambi abantu bange ebulaaya yino abantu bange bulaaya tugende nanti abantu bange bulaaya jamaliriza ng'era ateeka mu linnya lyange nga nvumera era nga nvuma still era nga nvuma Hanson don't quote me wrong aya basi olulimi lutonzi Hanson Baliruno kanjije nga twogera naye mu mboozi ey'akafubo nga tuzzeeyo mu mbeera nga osobodde okuba ate ng'etambula mukulu Hanson Baliruno twasobodde okuba ate nga tunfunako katini nnyo atubulira embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula Hanson Baliruno ye mu kwogera ku ensonga ze nga zasobodde okuba ate nga zitambula uno ng'atubuulira ensonga zonna mbu mwana muwala amusobedde abamuwuli bamusobedde esuna yasooka okusamba akajji k'abayimbi kati abayimbi baba balina ntondo buli omu avaayo ng'ayogera esuna yasuubiza kawumbi ono Hanson Baliruno agambye nti ngenda muyiira acidi bw'amuyiira acidi ng'ennyimba bazaagala oba ze mbuuza bubuuza Hanson Baliruno wuuna ng'atugamba omwana atandika okunvuma manya nyimba nga kaki nyimba zange tezimunyumira there is a time when even she said that I pay people to play me. I don't do that. That's why some people are not playing my music, some media whatever houses, because I don't pay media houses to play my music. I don't, because if I begin it, that's not music. Tuba tuze ku kintu kiraba. So anvumye mugambye ndeka kyokako myono unakola lera koze ekintu kyekimu bwe yali anvuma bambi choze ni beki na nyogoga n'okunyogoga bwati teyakoma kwekyo wakati mu kunvuma n'apozinga mu banka yitendoza n'agenda kokko mu kalango ke n'avuma omuyimbi omuwala naga ogamba ono yeba kyokka kati wamaliriza kati bwennaginengamle musindikira banne ne mugamba nga banne mugende mwogere n'omuwala ate ng'omuwala agamba tamanyi amazima gali nti ze simulabangako njogera mazima. It was my first time to see her. Simumanyi n'amanya ge sigamanyi era bw'ombuuza katebi amanya ge sigamanyi kira, but I have videos and I know that she works on well. After that
okitegera isimanyi ye mukulu Hanson Baliruno atugamba nti mwana muwala yamusobera agamba nti ebintu bino byatandika bitya bitandika bwe bitiwulira I can't buy news sisobola sasula muntu sente nti please tonvuma please tonjogerako kibi kwata sente kubanga ebyo byonna ebyabaddewo omuwala waliwo eyangambye n'okungamba nti naye omanyi omuwala muweeyo sente gamba how many people should I give money obutanvuma that is sad kakati mba ndi awo nga waliwo ampeereza video kuva Bulaaya Bulaaya ninayo abantu bange bangi nangamba bana bawala wabakoze eki nengamba bawala ki ngenda okulaba nenkateekako mu WhatsApp eno okulaba nga waliwo muwala omuwanvu bakolera ku Urban nagenze nkola mu investigations to know more who they are. I don't know their names naye waliwo omuwala omuwanvu she looks like Munyankole Munyarwanda and there is another one who is short with short hair kati chosen Becky abali wakati nga she's taking her interview atambuza luyimba so omuwala natandika okumvuma the one with short hair ati monne namugambe why are you doing that here is Becky who has brought her song nze setagisibwa kola ki ye mukulu Hanson Baliruno wano nga atubulya lwaki twamubuzisa lwaki yatuse kadde akogamba nti agenda gula acid ayiro ompresenter eyamwogeddeko nti tayagala nyimba zoba okuyimba kwe tekumunyumira kati nemugamba why don't you leave me because nemugamba someone will do something to you mwagala tukole ki kati she began provoking ate Hanson togenda ye you can't do anything really you can't do anything atogenda ate bobo yagala kuyomba nsobola okuyomba so nagenda nga I'm boiling okiraba kakati esimu eyasembye yabadde ngeye 10 yeje yakutte ne producer we ni batema mweno naye beyam provoking tebirimu so if you want to know the true person muli munda she played a victim card kakati ngolent she played a victim card if you want to know who she is go and look for her footage when she's abusing artists and other celebrities ngabavuma that is the real person she is not the person who was talking in on phone call I boiled beera gwe mwagala tukole ki abantu byoba wakumpewo bibatwala nti bye bitu what do you want us to do omukulu yakabye nokaba abayimbi no batandise nnyo kaba esuna naye akaba wiki ewedde Hanson Baliruno naye akabye agambye nti kino kyamuyitiriddeko abawagizi yeetaaga kumusonyiwa olw'embeera eyo naye abaana bwannamawulire bayitawo Baliruno any human being kankule buli muntu yenna alina obusungu and every human being is capable of doing anything nze nkubabuulira amazima he is capable of doing anything I will do something nga ne defending bannange it's not nice njagala ogenda olabe videos ng'omwana oyo avuma abantu ave ku bantu nze andeke bambi nze simuyinaako mutawaana era sirina buzibu na ku media person na muntu yenna nze muntu asinga okwagala emirembe genda obuuza abayimbi abansemberera abayimbi mikwano gyange wherever we are together nze I try to bring in a positive vibe alani abantu covid bia abantu balwadde wano mu Uganda mwe temanyi bayita mental illness aya basi akiriza suna ye mukulu oyo esuna wabula omukulu gwe bayita Isima Olexas ngono wa bloga chairman wa bloga ye president wa bloga mu Uganda ayina obubaka bwatise Hanson Baliruno amugambye nti omuyimbi yenna akola ne Chameleon nagana okuvaayo ulira ono president wa bloga mu ggwanga people who don't have music ng'oli muyimbi kato kyalina nnyimba gw'oli mu katemba basimanyi era ngenda kuloopa simanyi olowooza ojja kwebbululira ku bantu abayimbi mwenna ba celebrity mutwetaaga mutweguya in fact that's why you take advantage kubanga woyina obuyimbayimba buyiti era bambi pushing yako wetukwogerako obulungi mutuwaaki wali okutteyo ku ssente terayisi monjogeddeko bulungi temutubuulira kyakkola muyimbe twogere bannamawulire balipootinge buli muntu akola ogugwe wemutuyimba mubuyimba tubaloopawa simanyi akutteka audio njakujjankuyiira siringaoyiira music akulemye kuva Sweden paka Uganda aganye chosen Becky akuyambye akuwadde collab agivuddeko atadde endala gwe gyokyaliko nga naawe olugamba tino bakwogeredde omuntu aba akuyambye ogudde tositukangako toyambukangako evoolyawo okumanya ntwamba ati siraani bannaani omwana oyo yatwala Chameleon Zanzibar bakola oluyimba ne bakola ne Chameleon wakuwa kolabo n'olemera ku ttaka omanya wakona naye eyo teyasukka kaleero olimba terwasukka kaleero era Chameleon waite nakwezi n'ata olulala ne lugenda vayiro ne lwokya oluyiira olw'omwana oyo ne lukona
waliyo abantu nga ekintu kyagaana mukkirizeeko olw'olumu ffe tuli ku bagundi basama soja ennyimba zammwe tetuziriiko tuzaagazaaki simanyi nnyimba zammwe temwerijja omuntu agambye musiki wo tannyumira olw'okuba pulizenta akyogeredde ku mpewo nti olwakuvudde olwo agambe ekyamunyumira oyimba biki ne walinga ogamba simanyi oyimba na Judith Babirye naye yagwa ba maneyane emmi aya basi bamwita Ichuli. Hanson Baliruno ye mukulu oyo yavuddeyo nga awanda omuliro 2019 yakola akayimba ne Kamiriro bakaita tondekangawo bakakolera Zanzibar. 2019 waliwo akayimba kakola ne Wizo. Waliwo 2018 yakola akayimba ne Saida Kaloli bakaita akatambala. 2018 yakola yena akayimba Saida Kaloli akalala. Aina kolabo ne Nina Rose. Aina akayimba Kabona Mawanga. Alina akayimba bakaita Kapiata ne Chozeni Beki. Ne mugama temumumanyi omukulu yenda nyine gye bayita Star Empires. Era nga omukulu Hanson Baliruno endongo yagitandika way back ku myaka nga 7 yasobola okubatenga atandika okuyimbira mu church. Omukulu ono yasobola okubatenga atandika ayimbyeko n'abayimba nga Samali Matovu, Judith Babirye n'abayimbi abalala bangi nnyo basobola okubatenga ayimba nabo omukulu ono nenga yakulira side z'ensambya nenga waliwo bayitawo Kasubi Church of God Primary School weyatandikirawo n'asoma mu primary ne A-level mpolampola 2013 kwe kubatenga nenga we okutandika 2011 yegatta ku mukyala gwe bayita Judith Babirye awo namusayininga Judith Babirye namusayininga nabeeranga backup artist we okubakinga maloboozi awo 2013 kwe kubatenga yasulamu n'agenda Sweden awo n'asobola okubatenga atandika okuyiriba okutuuka Sweden yasobola okubatenga agendawo okusoma theology kusome baliyita Sandamons Church of Bible School liri mu Sweden eyo nasobola okubatenga asoma theology era nga yakuguka mbya music nakuguka ne mu theater ebyo nasobola okubatenga bikuguka mu mukulu ono gwe nkutegezaako Hanson Baliruno. Nenga kayimba kesobola okubatenga asokerako bakayita olunaku luno abakajjukira way back 2013 ngali Sweden ayina kayimba bakayita Love Letter yasobola okubatenga akaleeta awadi nyingi zasobodde okubatenga akola omukulu ono awadi nyingi nnyo ngali Sweden yasobodde okubatenga azifunye awadi wadde bagamba tebamumanyi omukulu ono 2018 yawangulako gye bayita African Crown International Music Award Artist of the Year with Sweden yakiwangula Best Achievement Award yaziwangula Breakthrough Artist Collaboration of the Year 2018 ne Saida Kaloli ne mugamba temumumanyi 2019 bamunominatinga mu Nigerian Music Awards ku muyimbi asinga ebunayiro diaspora teyakiwangula omukulu egwe kutegezaako asobodde okubatenga akwasaganyeko ne company ez'amaanyi mu music waliwo kamba bagita Extensive Music eri Sweden waliwo gye bayita Nigerian Dominic and African Music yasobodde okubatenga emuyambyeko yetambuza endongo ye waliwo nafa bayita A&R Matthias Wenster abo bonna bali side ze Sweden eyo bamuyambyeko okubatenga atambuza endongo omukulu gwe bayita Hanson Baliruno agamba nti atalaze ensi ez'enjawulo yagendako Kenya, Rwanda, Tanzania, Denmark, Germany, Netherlands, Finland agenzeko Sweden mu Norway, mu Nepal yonna asobodde okubatenga agendayo yebuuza lwaki tebamumanyi kubanga Sudan bamukaabira. Hanson Baliruno yasuubiza agenda kuyiira munnamawulire okumuyiira acid. Sikuvumangako mukwano, okay? It is okay. It is okay. It is okay. It is fine. It is fine. It is fine. Byonna byogenda okola, it is okay. Hanson byonna byogenda okola, it is okay. Naye nkugambye leeta recording ku mulimu awo. Like tugende mu bakama bange, bring the recording. That is the only solution. Abasi ekyo tugende ku poliisi oleete recording eyo nga nkuvuma. Okutwalira amateeka mu ngalo tebikola. Nekulu yaradde ku mpewo. Bafudde e Bulaaya bambi abantu bange Bulaaya ino. Abantu bange Bulaaya. Tugende nanti. Abantu bange Bulaaya jamaliriza ngera ateeka mu linnya lyange. Nga mvumera era nga nvuma still era nga nvuma. Hanson, don't quote me wrong. Nyinza kuba mbadde njogera ku linnya lyo. Nze sivuma bantu. I don't abuse people. I don't abuse people. That's what you have to know about. Don't quote me wrong. Bwe yagambye Jommie